ebya President Museveni si birungi. Buli lunaku olukya amawanga g'abazungu gongera okumuteekako akazito. Okubwa kwa Robert Kyagulanyi kwongedde okubizaala. Bazarutoro oba Bunyoro. Amabala gange ninyo Doreen Kajumba Amosi. Bazarunyotoro. Tukakuli 40. Abakugamba struggle ya Abaganda muswenge. Muswenge muno. Nyowe ayambaho mu Canada muno ndi mwana mutoro nzalwa ya 40. Ali bukuku. Kuko kwitoko. Okumuka. Hati ninyenda kupata na Uganda police. Numugira mbaile gicho omusaijo bakweta twesite no yenda kutedi sasi President waitu. Ninyenda kugambira osokira kino kintu kya Abaganda bonka nangwa. Abanya Uganda tukasalako ntwenda tuchuse ebyobufuzi byaitu mu Uganda. Omuntu ono okwata Kyagulanyi naba nakwata ho nyowe ndakajumba nyowe omutoro kajya kwera tititi Museveni otufukire emyaka 40 abantu bangi nibagira itwa abatoro tutungira mu muno mu bufuzi bwawe baitu biringa hadiyo twaire Museveni yongera kwata ho Kyagulanyi nosera orutaro mu Uganda. No sero rutalo mu Uganda. Nanti mugamba NUP ya Abaganda bonka kamba zo toro mu manyandi mutoro. Yego. Empago yange ni nyawa mot. Kyagulanyi liso lya Abanya Uganda. Yego. Kyagulanyi musaija wa babi. Yego. Kyagulanyi ina abana nkawe Museveni ngoze Natasha manya Patience manya Muhozi. Kyagulanyi nawe ina abana. Otatwitira Kyagulanyi niwe bwomezi bwaitu. That Kyagulanyi at your risk. I know you were trying the waters. I know you wanted to prove what will Ugandans do if I try on him. Let me tell you, we shall go bare naked. Yes. We shall go bare naked. We shall remove these clothes, Museveni. Power. And when you hamu. Yongera mukwate horole kasasiro hami. Yongera mukwate ho. No mwana omtolo kati mbalize. Mbalize kilo lelo kwezi bina okwa mwenda. Mbalize kilo kinu. Yongera mukwate horoja kwa what we are made of. Lusakira bana abakaza ba mukitumbiro bambi. Sorry for you. Tugarukira mukitumbiro. Ndubaza. Awana nakumanga tukubaza dakala nako nuwo mukazoni. Ruta ajenge mukaguze. Mukaguze kadala ni choki. Boza bana bakalada mwebale. Mwebale muno. Mwebale kurugayo kurwanira president wanyu. Mchala munyankole kajayo. Mwebale muno. Tugenda bula. You for God and my country. You wanna speak? Bele ngenda kwogera mu Lugwala. Message mani feleli malife baruaga bayumbega bakoboko aringa yumbe message na malife mili mango pika madi pika anjiki mufi idiki mufi njiko yani Museveni langa mwimitera imichiga ijorunga pisa larunga kini Buganda anguga ngo nini ijo mini ndarunga lepe oringadi idi ini chata ina magi suruga chabo amiga kidi banda jola kini kwijo dinga ikikirunga kibarunga Museveni ngaba kini ku bama ni sim Museveni ninu diri imichoki diga sasa biliga inga adidi na Museveni laku amichoki diga godi side siringa bama ni sim Museveni side sudili dini derare lanziki mufinzi kwa makicho jola kini ku ngari digaba simu ya ngola ngari ndia mambijo zena mani nikula kisadi sa nikikidibo sadi ina ama country tutanobo amaki yumbega bikidi ndelela amaki sadi baza lio ini to bipitu inela akotita sasa madle mani sasi angula situ ingo nila idira dau abikidi amandele amaki vule makito spam ninde vule vile banu
Afriki anziki mufi adikinga mufi nzikuyani ijo rungale pesati sibuganda nguga ngo niki amakenda Ntebeka disimikende imiboikise imibisento usu business king imisana belekeni sali imetalio mairusi bamumve joya yi ma family yere go diga andeki di yere go sali simituru Museveni mituru kunyanda yere go ekino kigamba bane ntola kukiza ko mu Uganda Museveni ene nsonga eno nze ndi mwana nzalwa waruwa tato wange bamuyita yerego Museveni wamuteka ko omusango n'omugama muno musimanyi ali muyekera omusajja tabera wako muyekera mulemeseza abantu baffe mubase banange bino ebigambo bisera bisinga sagala kubyogera kubanze binatera obusungu bizitira amaziga mu maaso musobola kubeera abantu baganda bantu bange ne mubeerayo ne muloza ebintu bigenda kuhapeninga mu Buganda bwokka byasokera ddala eddeeyo ewaffe byatuukibwa eddeeyo ewaffe basse abantu baffe byonna ebyakolebwa Museveni yabikola yagamba ayagala yerego agenda abeere ng'ayeekera abantu naye yerego bwe yagana nagamba sijja kola ekyo kintu kwakimba ngenda okuyeekera abantu Museveni kye yakola yamukwata n'amusiba ne tatango omugwe bayita Yusufu ne abateekako omusango mbusimanyi mbwaba abantu mbusimanyi nti bayeekera naye ng'ajjukira yajjanga n'amusaba n'ayagala bagende bayeekere ng'abantu bagende babatte naye oli bwe yagamba nti sijja kugenda mu ebyo ebintu by'oŋŋamba okukola kye yakola yamusiba busibi yamutwala mu kkomera n'amusiba ne bamuteekako emisangosango simanyi amenye ekkomera yes ekkomera yalimenye lwa busungu nanga era yabagamba nti nze nina ekkomera ndimenye lwa busungu kubanga Museveni ekintu kyonsabye ogamba kutta abantu nze abantu sigendagenda kubatta sola genda kutta abantu bange abali innocent nti mbasse ku lwaki kyo sigenda kikola ensonga ekintu kyekimu kyeyateeka ku kkoni yaga muno mukoni atta abantu naye nga byonna Museveni eyakuleetinga ebyo ebintu omuntu atakimanya asobola agamba muno nti Museveni nze nsaasira n'abantu abo ababeera ku Museveni ne babeerawo mubamuwagira fulufiga weebeereremu ekyo ekintu kyebakola ewaffe bakyebakola koni enja bagenda kukikola ye maama Ismail Access ali ludda wagoloza kyamutukako tekiri kutuukeko bajja ekyo kyatuka ku Ismail Access nakyo kigenda kutuukako manya nti kiri ddala era muganda jjukira Sheikh Musa Numudakuza genda maaso mu lulimi lw'ewaka wana konga njewe ndi Umunyarwanda ariko Museveni ushaka kwica Abanyarwanda bose wowe uvuga ngo uri Umunyankole ntabwo uri Umunyankole iwacu ntabwo dushaka uzi iwacu njyewe wavanye mu rugo ntabwo biri biza aka kanya urashaka kwica umuntu wacu kubera ko ushaka yawe uzapfa nabi kunga Bini genda bana muzungu nashoke rugenda bura bini tuwa muzungu muzungu nyiga akakuni basi ukamanyi Ladies and gentlemen, everybody in Toronto, in Canada, worldwide, is watching me. My name Uncle Bin, original name Fahad. I'm from Uganda, Kampala. You know me? Yes. I'm a friend of President Robert Chagulanyi Ssentamu long years ago. So, Uganda is a breeding. Yeah. You know why? Museveni is making Uganda, people of Uganda for slave. Yeah. I'm here to announcement government of America, UN. We come a few days ago. We're talking about for 10 days. We come to
Uganda. Taylor is the Museveni. First Tales is the Museveni. You understood? Taylor is head of Taylor. Kampala TV 256 gwena muganda nga kyekumide Kampala TV 256 kubuuzaako n'enkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero atanaba kubanga osubscribinga nja kusaba okusubscribinga okone kadaawo kajja bakakuwa notification eri buli ggulire lyonna tusobola okubanga tutaddeyo okomentinga kukulu nnyo naddala ku mulamwa gwe tubeera tutaddeyo buli muntu nasobola okubanga ategeera endowooza yo ate era n'okusharinga kubeera kulungi nnyo gwena muganda wange akyali Kampala TV. Bobi Wine ojja kujjukira nti wiiki ewedde yakubwa akakebe katiya gas era yatwalibwa mu ddwaliro Ensambya gyasobola okubanga afuna obujjanjabi nasobola okubanga asiibulwa n'addizibwa mu maka ge nakati essaawa eno weeri wabula bannayuganda nga basinziira mu mawanga ag'ebweru nga muno nno mwe muli eggwanga erya Canada kwoteeka n'eggwanga erya USA oba America baavaayo n'enteekateeka ez'okulaba nga bateeka amawanga mwe bawangalira ku nninga gaveeyo gasobole okuvaayo okuvunaana abo bonna ab'ebyokwerinda abaali mu kikwekweto eky'okkuba omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu akakebe k'omukka ogubalagala. Ojja kujjukira nti emabega poliisi yasooka neevaayo neetegeeza ng'ono bwe yaseerera nasobola obbanga okugulu yakukuba ku luggi lw'emmotoka ye bwe batyo ate neemala neevaayo neetegeeza nti yali akubiddwa akakebe katiya gas wabula nti baali bagenda kunoonyereza okuzuulira ddala obuzibu bwawe bwali buva kati nno bannayuganda abawangalira mu nsi ez'ebweru okuli Canada ne America baatandika okwekalakaasa nga mu ggwanga erya America twabalabye nga bali ku kitebe ky'amawanga amagatte ekya UN nga basaba okusitukiramu okuvaayo okukwata abo bonna ab'ebyokwerinda abenyigira mu kukuba omukulembeze Robert Kyagulanyi. Ate Canada baavaayo ne babateeka ku nninga nga bagamba nti bangere okusiba obuyambi bwonna obuweebwa gavumenti ya Uganda naddala ebitongole eby'ebyokwerinda nga muno mwe muli eggye lya Uganda kwoteeka ne Uganda Police olw'ensonga nti bano ensimbi ze babawa ate bazikozesa mu kutulugunya abantu. Kati kino nno kyongedde okuteeka gavumenti ya President Museveni mu buzibu obungi era nga bangi bannayuganda bano abawangalira ebweru bayise ICC kooti y'ensi yonna okuvaayo ewozese abo bonna abenyigidde mu bikwekweto eby'okutulugunya bannayuganda abamu nga bafiiriddwa obulamu bwabwe nga muno nno mwe muli bannamagye abakulemberamu abapoliisi nabo abakulembera ebikwekweto ebyo kwoteeka n'abantu ssekinnoomu abongedde okuvaayo ne balinyirira eddembe ly'obuntu. And we are all learning to work together. And so I'm here to tell you that there are more of us than there are of them. Yes, brothers? Yes, there are more of us than there are of them, and we are winning. Yes, we are winning. We are going to learn to work together and fight together and to understand that we all have the same enemy and we all want the same thing. We want peace. Amen. We want peace now. We want peace. People power. That's right, brother. People Thank power. you. Thank you.